الحمد لله الذي غافر الذنوب ومقلب القلوب أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعماء المترادفات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العالمين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga yasonyiwa amadhambi g'abaddu be bonna, era oyo Allahu azza wa jalla nayini kubeera nga akyusakyusa emitima gy'abantu nga bw'aba ayagadde. Ebukeera nga oli mukkiriza ne buwungeera nga oli muki nga tokyali mukkiriza nga oli mukafiiri. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ne tumwebaza olw'ebyengeri eby'enjawulo by'ajja nga atugabirira. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala nga nkakasa teri asinzira omutuufu okuggyako Allahu azza wa jalla. Oyo Allah atendebwa na buli kyonna ekijjuvu ekijjudde, era oyo Allah nayini kubeera nga atukuzibwa n'aggyibwa ku buli kyonna ekirimu obukendeevu. Saba Allah assa okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Olunaku lwaffe olwaleero tujja kubeera nga tulaba ku tawuba n'obulombolombo bwa tawuba kyokka. Tujja kuba tugaziya nnyo omusomo guno, jasi njagala abantu bategeere kye bayita tawuba oba okwenenya kyeki. Era tawuba erina kye bayita obulombolombo oba obukwakulizo, nga singa oba akamu ku bwo nga kabuzeewo mu tawuba yo, eyo tawuba tekkirizibwa. Tuvola busanga omuddu ng'agamba nze nkola tawuba, naye ng'ate oluusi bye yeenenyeza leero enkya byakola. Tawuba yo buli bw'olaba nga ezambi leero weenenya enkya n'oliddamu, leero ne weenenya enkya n'oliddamu, manya Allahu tabaraka wa ta'ala tanaba kubeera nga akwanukula oba okubeera nga akkiriza okwenenyako. Atawuba qala al ulama nti atawubatu wajibatu min kulli dhambi, wajibatu min kulli dhambi, kyekiyitibwa tawuba oba okwenenya. Tawuba oteekwa buteekwa okubeera nga weenenya buli ku zambi ly'oba okoze, kekubeere nga oba dhambi lyenkana ki obutini, kekubeere nga jasiti wakusooza munno oba okubeera nga osinkana muno nefeesi nga osibye emitaafu, olina okubeera nga astagfirullah, weenenyeza Allahu tabaraka wa ta'ala. Edhambi lyonna oba lyakugeya oba buli zambi lyokoze olina okubeera nga okola tawuba. Kyova olaba nti bw'okola tawuba ku madhambi agamu n'ogaleka, era Allah asonyiwa gali, newasigalawo albaaki, ago gootenenyeza mu maaso ga Allah azza wa jalla, n'abeera nga era agakulekera. Kyetugenda okubeera nga tutunulako olunaku luno olwaleero. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire. Tugenda kulaba ku tawuba. Tugamba nti fa in kanat al ma'siya bayna al abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaq bi haqqi adami falaha thalathatu shurutu. Tawuba okwenenya kugenda okola singa kyogenda okwenenyeza oba al ma'siya oba ekyonoono oba edhambi lyokoze oba ekibi kyonna kyobagenda okubeera nga weenenya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, nga kiri baina al abdi wa baina Allah, nga kiri wakati wa muddu na Allah tabaraka wa ta'ala, gwe ne Allah. Katugeze nga swala wagirese, ekyo tekiriiko muddu yenna akubanja swala. Allah yenyini swala era yanoze kubanja nga ezambi ngeri oba kusiiba, oba katugeze swala wagisalidde mu budde nga si bwayo, okola istigifaaru. Nabbi yagamba nsinga edhambi libeera wakati wa muddu na Allah tabaraka wa ta'ala, tawuba ye erina obulombolombo busatu oba obukwakulizo busatu. Singa akamu ku bwo kabulawo, Allahu tabaraka wa ta'ala tawuba tagikkiriza.
ahaduha kalombolomba akasoka tugamba nti ayyukulaa anil ma'asiya singa oweneneza Allah tabaraka wa ta'ala ku musango gw'okoze ng'ogukoze ye yakugaana ekintu n'okikola olwo oli mu kwenenya oluusi oba wakoze eki oba bwenzi wabbye wakoze eki byonna byokoze ng'okikoze onenyeza okikoseza Allah tabaraka wa ta'ala gwe ekisooka ayyukulaa anil ma'asiya olina okubeera ng'okkiriza nti bambi nakikoze osobola otulimba tugamba nedda bampayiriza saabadde naye okweyadde naye nga gwe muli mu mutima omanye ekituufu kubanga Allah tugamba mu Qur'an nti buli omu omutima gwe aba amanye ekituufu ekiriwo nti kituufu nze nakikoze kituufu nze nabadde yeekero nze napamyawo naye nga weegaana ogamba siyenzi bakugamba banebabo tebakulabyeko okalira naye wa Allah gamba kituufu Allah yenze nayenze wabula Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba onsonyiwe ng'okkiriza buli lw'okkiriza ezambi lyokoze ne Allah akuddiramu era akusonyiwa naye buli lw'ebbanga lyomala nga tokkiriza muli mu mutima nga ate wakikoze oyagala ne Allah omubuzeebuze ffe abali ku nsi tubuzeebuze tosobola okukkiriza wabula Allah yasinga okumanya alimu bidhaati sudur ya Allah ye mumanyi w'ebyo ebiri mu bifuba byaffe alimul ghaibi wa shahada amanyi ebyo ebyekwese n'ebyeyolese Allah yabeera akitegeera kati ffe tulimbe Allah y'omugamba amazima nti ya Allah kituufu yenze naye bambi nsaba Allah onsonyiwe akalombolombo kamu Allah akusonyiwa singa obanga okkiriza ezambi nti kituufu nalikoze Allah ajja akusonyiwa akalombolombo akokubiri tugamba nti ayyandama ala fihiriha nti ayyandama ala fihiriha okubeera nga weenenya muli mutima nga weekubagiza okubeera nga lwaki nakikoze nga muli owulira nga naawe kikuluma lwaki nakikoze kale singa naba nga kikuluma muli mu mutima okubeera nga wakikoze nga wejjusa nadamu kwe kwejjusa nga muli mu mutima wejjusa lwaki nakikoze kale nabadde sobolo noleeta kale nga olaba nga kikuluma muli mu mutima ng'onorwa ng'owulira enyiike muli mu mutima buli lw'obeeraawo nga weenene Allah ogamba ya Allah bambi nakikoze naye nga bambi nga kikuluma muli mu mutima Allah ajja tunula kunya gyolina mu mutima gwo tawubba yabeere nga agiikiriza naye singa gweokola edhambi Allah ajja kunsonyiwa tofaayo biki ajja kunsonyiwa nga gugenda bugenzi ya Allah nsaba onsonyiwe tonaamuku yadde enyiike yadde okuluma nti wakoze edhambi oba wakoze bwenzi togamba ya Allah kati lwaki nakikoze n'omukyala ewaka ngenda nengula oba malaaya so oba kyonna kyoba wakoze edhambi lye wakoze beera ng'okkiriza ekyekisooka ekyokubiri obeere nga weekubagiza muli mu mutima nga weekubagiza nga muli owulira enyiike ng'onulwa nga wenna weena oliawo onakuwadde Allah ajja kubeera nga akwanukula deni akalombolombo akasemba singa edhambi libeera wakati wo ne Allah buli bulombolombo busatu akasooka kukkiriza ekyokubiri kubeera nga wejjusa deni ekisemba tugamba nti ayya azima alla yaudu ilaiha abadan okubeera nga weekakasaako ayya azima n'olayira sijja kukiddira oba n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala kubanga yakusaasira obutaddira zambi eryo bambi Allah nze gwolaba wano maze emyaka 30 naye nga sisaala ya Allah nzikiriza mbadde sisaalanga era mu mutima mpulira nga kinuma wabula Allah nkusaba onsonyiwe sijja kuddamu butasaala era nsaba Allah onyambe nneme butaddamu kuleka swala Allah ajja kubeera nga akwanukula era bw'olabira nti Allah akwanukudde kubeera nga kyeweenenyezaako toddamu kikola awo Allah tabaraka wa ta'ala abeera akuddiddemu mu zambi lyo bangi tukola amadhambi ne tubeeraawo nga tulowooza Allah tagenda kusonyiwa Allah ye musonyiye era musaasizi nnyo ne bw'obanga olina amadhambi agenkana ki yatugamba mu Qur'an ti la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dhunuba jami'a nti Allah tabarak togwanga mwesubi mu kusuubira okusaasira kwa Allah togwanga mwesubi mu kusaasira kwa Allah nti ya Allah nzanazonyiwanze yagamba nti innahu yaghfiru dhunuba jami'a mazima Allah tabaraka wa ta'ala
asonyiwa amadhambi gonna nga mwe mulina shiriki. Gwe n'okola shiriki wo neweenenya eri Allahu tabaraka wa taala, neweenenyeza Allah azza wa jalla, Allah akusonyiwa. Naye obuzibu kwe kufa nga teweenenyeza, tonna bw'ogenda kuwona mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. So nkukubiriza ng'okyali mulamu, mpuliriza ng'ondaba weenenye. Then kyengenda okusembyayo, singa edhambi lirimu hakki y'omuntu, tugamba nti era wano tugamba nti fa infukida ahadi thalatha, singa akamu kubo obulombolombo obwo busatu kabulawo, oba akamu ku bukwakulizo obwo ne kabulawo, wallahi tawuba yo tegenda kutuuka. La tasihu tawbatuhu, tawuba tetuuka singa oba olesya akalombolombo kamu kokka bwe kati, olina okubeera nga wanoona obutekamukola. Then singa wa in kanat almasiya tataallaku bihaqi adamiyi oba bi adamiyi, singa edhambi tataallaku lyekuusa ku haki y'omuntu, ne keesi wamulyazaamaanyiza, wamubye, wayenze ku mukyala wa munno, wakoze eki kyonna kyoba okoze naye nga kirimu haki y'omuntu, fatawbatuhu arbaati shuruutu, eyo tawuba eba n'obulombolombo buna. Obusatu obukulembedde waggulu awo, obusatu bw'omaze okuwulira nti okukkiriza nti wakikoze eri Allah tabaraka wa taala. Then ekyokubiri n'obeera nga newejjusa, n'obeera nga ogamba sijja kukiddira. Then ekyo bayita ekyokusatu kwe kubeera nga ayabra'u, Allahu akbar, akokuna ayabra'u min haqqi sahibuha, okubeera nga oddiza sahibul haqqi, kubeera nga omuddiza haki ye. Tawuba ng'erimu okwekuusa ku muntu, olina okubeera nga odda gyali, oba tosobola kubeera nga okimuddiza, tolina busobozi, oluusi wamubba sente ze, bagamba nti atisi gendayo, talaba afuhu, omusabe akusonyiwe, au talaba afuwahu, gendayo omugambe akusonyiwe. Mugambe munaaye, nze gwolaba nayenze ku mukazi wo, naye nkusaba onsonyiwe. Sajja agenda omutuukirira omugambe ensonga ng'eyo, naye bw'onaabeera awo nga tomugambye, wallahi ewa Allah alina okubanja. Haki y'omuntu yonna tolyanga maali ya muntu nolowooza mbu kiwedde ku nsi, namumalayo, wallahi omumazeyo ku duniya wano. Naye ewa Allah ke kabeerenga kaali kataano, kizibenga nusu 10 ojja kisasula mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Allah ajja kumujjukiza nti gundi oyo ojjukira nga lyakubaja kasente ke. Tenga buli kaseera ko buli omu ajja kubeera nga yeetaaga ekimuyisaawo, agenda kujja gy'oli abeere nga akubanja, era olina okubeera ng'omusasula. So baddu ba Allah mbakubiriza nga mbekisa, singa olina haki y'omuntu era gy'oba nga walidde, gimusasulirewo ng'otunaba kuba ku duniya kuno eno, musasule. Wandiika oba obusobozi tobulina, oba tosobodde, gendayo omugambe, ya mambi nemereddwa naye nkusaba onsonyiwe. Oyenze ku muwala wa gundi, gendayo ye taata w'omugambe nayendako ku muwala wo, naye nkusaba onsonyiwe. Wakoze eki? Buli kyokola kyonna oba tosobola, nabbi agamba nti beera ng'osabira omuntu oyo oba omusaadaakire, nabe ya Allah nakola kino naye nti otuukiriza omusajja, n'owaayo emitwalo gyoba 10, n'empeera egende ku akawunti y'omusajja oli. Nabbi agamba nti ku kiyama agenda kujja omusajja ng'akubanja, agambe ya Allah gundi ono omubanja haki yange bweti, Allah amulage empeera. Tolaba empeera eno, gundi oyo yakusaadaakira, yakusasula dda, era n'empeera eno gy'olaba gobeere ng'owonye. Naye ebbanga ly'omala ng'ofudde, olina akakukuzi ku muntu yenna, oba wamugeya, oba wamukakanya kitiibwa kye, oba wamutemera bigambo mu maaso ga Allah, ojja kubeera ng'obisasula. N'obeera nga wageya bugeya muntu, n'obeera ng'omutemera by'ataakola, n'omuteekako mu maaso ga Allah, ojja kisasulira. Kati olidde haki ye, oluusi omuntu akuwoze n'omuyisaawo notamusasula, oluusi omubbyeko riziki ye notamusasula. So mbakubiriza nti tawuba wayajibu ayatubu an jamiil dhunubi, okubeera nga tulina okubeera nga kyateeka okubeera nga weenenya ku madhambi gonna, amadhambi aga Allah tabaraka wa taala. Ye Allah asobola okuddiramu n'akusonyiwa. Wakoze shiriki ku ye,
ne wenenya Allah asobola okuddiramu walese swala ye Allah amusonyigira musasizi naye hakki yange gy'olidde nze omuddu wallahi ne bw'okola otya ne bw'okabira Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwe nga nze sikusonyiye ewa Allah ojja kusigala n'omusango era paka olina okuzinsasula nsobola okugamba nti kale amusonyiwe sikyamubanja kamuleke nenkuleka naye ewa Allah ogenda kuzinsasula. Omuntu yenna gw'olyaza amaanyiza ku duniya togamba nti kiwedde asobola okuleka wano ku duniya ne kooti zano osobola oziwa sente kooti za wano ne biggwa n'ogamba nti kiwedde kooti emaze omusango gumusinzizza naye ng'ewa Allah omusango gukyaliwo. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga twekwata ku bintu bino. Sijja kuleeta nnyo daliiru za tawuba kyabula njagadde kutangazaamu awo ku bukwakulizo bwa tawuba y'omuntu eberenge bamanyi buli omu asobola okwenenya era hadithi muziwulidde aya nyingi nga Allah agamba nti ya ayyuhal mu'minun tubu ila Allah tawbatan nasuha timwenenye Allah olwenenya olwanamada jaita tawbatan nasuha kigambo nasuha kitegeeza nti okubeera nga wenenya alla yaudu ilaiha abadan obutaddira dhambi abadan luberera edhambi lyewenenyeza jaita tawbatan nasuha tawba yenyini yanamaddala entuufu kwe kubeera nga wenenyeza ku dhambi n'otaliddira abadan kibategeezaamu. So naawe olina okubeera nga osaba Allah busabi nti ayi Allah kusaba Allah onsaasire nneme kuddira dhambi lino saba Allah onsonyiwe. Allah waakusonyiwa n'akukkiriza n'asaasira toliddira era awo kakasiza nti Allahu azza wa jalla anzikiriza oba ansonyiye. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.